tutandikidde wano ku nsonga z'omukulu gwe bayita Gravity Omutuju. Gravity Omutuju olunaku olwajja yatadde oluyimba lwe bayita Doze. Oluyimba ono yalukoze producer omuyita Eno Beats ye yalukoze. Ne mu video mwe mwabadde obuzibu bwavudde era nga bannaffe abasawo beegatta mu kibiina kyabwe kye bayita Uganda Medical Association. Olunaku olwajja batuzza press conference ne bategeeza bannamawulire ku luyimba olwo nga bagamba nti lulaga ekitali kituufu eri ekifaananyi kya bannaffe abasawo era ebimu ku ebyo basobodde okuba ate nga boogerako nga bagamba Gravity nga bamusaba mu mbeera ng'ekyali ya mpolampola badde bamusaba akyuse oluyimba olwo nga bwe lwabadde olw'ensonga nti oluyimba olwo olulabye bakozesezza ebintu by'abasawo bye bakozesa ng'amataawo zino mpiso biki eyabadde video vixen yabadde omukyala gwe bayita Shakira annange Gravity tufunyeeko n'abasawo nga batubulira ku nsonga zino bagambye we binaaba biganye biyinza okugenda mu UCC basobole okuba ate nga oluyimba olwo balubaaninga. Gravity Omutuju Gravity agamba ki? Abasawo katubasookemu nga batubuulira Gravity bye yakoze. Waliwo ebifaananyi bigenda mu maaso ku mikutu egya WhatsApp n'emikutu emirala ekyabayimbi ng'omuyimbi akutte empiso ayambadde ekooti gye tukozesa mu malwaliro ng'ayambadde n'ekyuma kye tuyita stethoscope kye tukozesa okuwuliriza amawugwe n'ebintu ebirala ku mubiri gw'omuntu ng'ali n'omuyimbi omulala naye nga ebintu bye bakola bigezaako okulaga nti ono yandibadde nga dokita oba omusawo agezaako okujjanjaba omulwadde naye nga babikola mu ngeri ey'ekifuulannenge etali eyo engeri gye tukolamu emirimu malwaliro gaffe. Tulina obweraliikirivu kuba abantu batukubira amasimu batubooza eno y'engeri gye mukwatamu bakazi baffe bwe tuba basindikira mu malwaliro bwe muti mbe basemberera ne mubakwata mu biba be basawo nga bakukuluma era nga bakuwumula ng'eri bannaffe aba UCC ne management ya Gravity bw'ebe n'abiwulira. Abasawo bategeezezza nti bo mu ddwaliro tebakola ebyo Gravity nga byadde atadde mu video. Bo bakola batya? Bwe tuba tukebera omukyala embiri gyaffe tegibeera kumu kumu era yene tuba tukola procedure yonna tegibeera nti omubiri gwange n'ogw'omukyala noba n'ogwa mwami gubeera mubiri ku mubiri era ye tuba tukuba empiso ebyo si bwe tukola ate n'omuntu aba tayimiridde yeebaka katanda bulungi ne tupima ne tulaba n'ensonga emukubiza empiso ne tukuba awatuufu naye nga ate tetubeera nti tuli ku mubiri so bwe tubanga obwesigo obwo abantu babutujjeemu then tujja kufuna ekizibu omuntu batandika okukyogenda mu ddwaliro bw'atyo omusawo alowooza nti akola ebintu ebitaliiyo then booli abo abantu bajja fiira ewaka abalala bajja tandika kulowooza genda mu mawanga malala. Kitegedde abasawo nga bategeeza ku nsonga ezo omukulu gwe bayita Gravity Omutuju yagamba atya? Gravity ye abasawo abaddamu bw'ati. Just remember inspiration zezimu ku nnyimba ezeetaagisa mu ggwanga Uganda okwongera eggwanga lyaffe ku ntikko tetaaga ennyimba nga Doze inspiring abantu butatya mpiso maye abantu batya empiso abantu batufaako bangi nga kiva ku fear of injection so no need to get scared so nadde mbalaga mbu totya mpiso era nga wawulidde ng'agamba dokita sometimes weesikanula kanula yaman so just remember inspiration balunoonyeko buli wamu. Ye Gravity Omutuju abasawo bagamba nti bawagizi b'abayimbi bano naye olulumu basuka naddala Gravity. Abayimbi bano naffe bwe tuba nga tetuli malwaliro nga tuli mu biseera byaffe eby'emirembe tufe abamu ku bafaani era tubaagala nnyo ne music waabwe omufe abamu ku bamuwuliriza era abamukuba ne mayumba gaffe bw'ojjayo omuwulira. Gravity Omutuju oyo alinayo obuyimba ye bw'alina obunyume nnyo mpozi n'omuyimbi Mwini Nwaja alinayo akayimba akalungi ennyo bakayita musawo era buli wakakuba nga waliwo ng'olina abantu booli otunula booti olaba abantu abanyenyimito ogenda okubuuza bumanyi oyo musawo. Tetugaana abantu nti balina kwogera ku basawo oba tebalina kukola kintu kyonna kyekuusa ku busawo oba message yonna eyekuusa ku busawo naye tukikole mu ngeri ennungi etavvoola. Tetwandiyagadde tulwanagane tuyombagane ne Gravity Omutuju kuba kati oli muyimbi atuyimbira ate naffe tuli bafaani twandiyagadde tusigaze enkolagana eki ennungi aleme kuweebula kitiibwa kya professional yaffe. Abo nno basawo Uganda Medical Association mu kibiina kye beegattiramu ng'abasawo
nga bategeeza Gravity gwe bagamba yaawulira. Eno bagita music dance and drama, mubeeramu music okuzina n'okuzannya nga olaba Ebonies bazannya olina azannya ng'omusirikale ng'ow'amagye ng'owaki okuzannya kikkirizibwa ate music tayinza kuba plain tayinza nnyumira bantu ensonga lwaki mubaamu okuzina ne mubaamu n'okwakitinga so ono music dance and drama era yenna asobola okugyayo oluyimba runless nga tamanyi ebintu bikwata ku music naye oba obimanyi omanya ki kyendi mu kukola. Bannange Gravity bagambye bw'anaalemezaamu bayinza okugenda mu UCC abasawo ali tetwandiyagadde kutuuka ku mbeera yakulwanagana tutuuka okuwandiikira UCC esazeemu oluyimba lwe nga amaze oduteekamu ssente bakyali mu R stages bakyuseemu batereezeemu ebyo ebintu ebali mu kwemulugunyaako nti bali mu kukoonona uniform babijjemu bakuba oluyimba olulungi tusigaze emirembe. Ekikolwa ky'omuyimbi omu kyeyakoze kityoboola ekitiibwa ky'abakyala ne bamaama mu ggwanga. Ffe ng'abasawo twegaana nti tukola bintu bwe bityo. Kitegedde Gravity omutujju bamugambye adda ayambadde ettaawo ng'ey'abasawo ye agamba nti ettaawo ezo ne mu bbukya z'ennyama ez'enjawulo nga bazambala temubakwata ebbo. Nokumanyi ebyo ebintu bye bambala n'abatema embizi babyambala. Yamaani Pokokata abatema embizi bambala ebintu ebyo ab'ennyama kiri nnomo okubyambala. Nze naye ennyimba bwe zityo ezireetera abantu okulowooza beyond nazitandika ddo ziyimba si leero. Ye mukulu Gravity bamusabye ensonga ezo azikwate bulungi nnyo ate nga bagamba bali serious. Era tusaba omuyimbi oyo ne ttiimu ye baveeyo betondere abakyala n'eggwanga era n'ekyo kye babadde bateekateeka okufulumya baleke okukifulumiza mu luyimba lwabwe tubeere mirembe nabo nabebe babeere mirembe naffe. Baterezeemu kaawe ebifaananyi ebyo babijjemu bakole ebirala naye ate n'ekifaananyi kye balaga si kyekyo kuba obusawo ekintu ky'onoonya ng'okyetaaga kikolebwe ate mu bulungi bwakyo ate nga kiteekwa okuba nti kiri mu makati g'oyo omulwadde n'omusawo. Embeera bwe yabadde bw'etyo omukulu Lili Puzzle bwe twamubuzza ku luyimba lwa Gravity omutujju yeebazizza bwebaza nti ono yabalaga ettaala. Mwebaza okuyigiriza abantu okukola. Ffe twali tetukyalina show nga tetukyafuna bivvulu naye ke twatandika okumukoppa byayimba kati tulinamu ki era gendera ddala mu maaso tofa ku boogezi tulinaawe tujja kuwagira bannayuganda bonna bali wamu naawe mwe mwagala okutta ennyimba zaffe your dirty mind drives you crazy. Mutwonoonedde abaana tetukyabasibira abaana tubasibira mu nnyumba batwonoonedde abaana.